Abatuuze mu zooni ya Nkere mu ggombolola y'e Makindye bakeeredde mu ntiisa batuuze bannaabwe nga bafumbo amasannyalaze bwe gabakubye ne bafiirawo. Tina Namayube ne Bachalisi Senfuma okufa kidiridde omusajja okwagala okutaasa mukyala we ku masannyalaze agabadde gamukubye wabula n'atasimattuka. Tukitegedde nti omukyala Namayube akedde kwoza ngoye kyokka n'azaanika ku waya y'amasannyalaze kyatategedde. Mukozesa artist obugwa okwewala amasannyalaze okola ki okubakuba. Naye tuli mu bulumi kubanga abaana abasigaddewo baana bato. Kulanga omwana omukulu ali myaka egitasukka 3. Mbu mukulaajana ennyo kiwalirizza Bachalisi Senfuma okujja okutaasa wabula naye ne gamukubiramu. Abatuuze bagezezzaako okwagala okutaasa obulamu bwabwe wabula omusajja n'akutukira mu kalwaliro ka Lifeline Clinic gy'abadde addusiddwa okufuna obujjanjabi ate omukyala n'akutukira ku ddwaliro ly'Ekiruddu gye babadde bamututte. Abadde akyali mwakala, abadde akyali mulamu bulungi ng'era atyawankawanka nitugezaako muteekamu tumutuusa wano ekatwe naye kyanaku nnyo nti naye Mukama amuyise. Omwami n'afiiramu. Omukyala abadde mukaaga kyalimu obulamu bamutwala Ekiruddu afiiridde ku geeti Ekiruddu. Abatuuze obuzibu babutadde ku bakamyufu abamala gayungirira amasannyalaze mu kitundu kino. Amasannyalaze ago mmanye nti oluusi bayunga mayunge gayise mu muti enkuba etonnya omwana alinnye ku muti agenda mukuba baanika engoye olwedde kwayitadde ku mabaati kuliko amasannyalaze ogenda okukwatamu naga amasannyalaze gakkubye. Omwezi 2 abantu nga 10 bafunye obuzibu bw'amasannyalaze binamu n'edduuka ddamba ly'abatuuze b'amasannyalaze mu tusaba ab'ebitongole by'amasannyalaze bongere okuyitako emiwaka okusingira ddala okusomesa abantu butya bwe tusobola okukwasaganya ensonga y'amasannyalaze ate ne baganda baffe abakola wayalingi tusaba mukole wayalingi ezikuuma abantu baffe. Muhammad Mwanya ssentebe w'ekitundu kino agamba bbeeyi y'amasannyalaze okuba waggulu yeereetedde abatuuze b'omu kitundu kye okukozesa bakamyufu kuba bo balayisi. Era ffe abali eno wansi mu slums sanza gakendeezebwe ate nabagamba abawumeme kati essaawa zino UDCL ne mbasaba tube nga tufuna olusiisira tutuwa amasannyalaze ago babe nga abantu bagulirawo mita ne saavisi nga bazikola amaze okweyalinga babe nga bamuteekamu tujja kuwona embeera y'amasannyalaze ago. Alabudde abatuuze obutamala gakwata ku muntu yenna aba afunye obuzibu nga buno. Omuntu wera nga amasannyalaze gamukubye afazaali muleke gamukubye oba dduka gye gali ogende ogasaleko busazi eri main switch oba si ekyo funa omuti omukalu ate ffe newaffe ekitasoboka w'emiti ekizibu kyakugifuna olina kufuna muti mukalu n'okuba bukubi. Poliisi etandise okunoonyereza ku nfa y'abafumbo bano. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirirwano Patrick Onyango asabye abantu okukomya okwesiga bakamyufu okubayungira amasannyalaze. Kirabika ate bano bali babba bubi masannyalaze. Kati twagala kukubiriza abantu mulanga mwewale okukozesa bakamyufu, mwewale okubbira amasannyalaze. Okubba amasannyalaze kye kirungi. Omulambo gw'abagenzi twakututte mu ggwanika Mulago yongera okwekebejja. Emirambo gyombi poliisi egitutte mu ggwanika ekkulu e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Hasfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.